naye nze olubuto lwange waliwo ekyaliwo eki abantu bakambwe nze olubuto lwange kale okusinziira kozi lwe namala okuzaala nasesema ebintu bifaanana wano woti green ebintu bya green baali bakuloga nze simanyi naye bangamba waliwo eyali ekyaliwo ndowooza nga tebaagala ozaale ndowooza waliwo bye bandisa ate ndina gye nagendeyo kugina emikwano egyefuula era abanange emikwano mubi era nze bwe ndifuna olubuto siddamu kukyalira abantu bane bakuliisa egyeyita mikwano gyo nga baga otoluveemu nte simanyi ndowooza oba nfe biki oba naye era ne bangamba gw'oliko Katonda n'abakazi abakulu babingambanga n'abaasa ne bangamba gw'oliko Katonda singa waliwo bye bakuliisa okitegeera oli serious Katonda akwagala singa obadde toliko Katonda singa wafa kozi abasawo balaba bye nasesema nga amaze okuzaala nga bakansala nga bya green oba ali olidde greens nga tonnazaala bya green nga ddagala ng'obiraba naye kirungi Katonda njagala nazaala bulungi akaana kange olwasaba kubeera n'emikwano si buli omu baakwagala okitegeera Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate naffe ku Biva Organic bangi batyo okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Tubanjulira Katogo Collections abeegulidde erinnya mu kutikkula n'okutuusa engatte z'omulembe mu kibuga Kampala. Tusuubuza n'okutunda engatte za buli kika omuli eza gentle, sneakers eziri original ne open shoes ennungi ddala. Tusangibwa mu kibuga wakati ku Ham Shopping Ground ku Chains of Liberty ku dduuka namba CL37 ne 38. Ate mmwe ab'eggulu mwabalidde empanga tulina branch yaffe eya Katogo Collections ku street ya Jomo Kenyatta Road ate ng'eyo tulina kalonda yenna okuva ku ngoye ez'abaana abakyala abaami n'ebyomunju byonna tulina emifaliso carpets pillow ziduve blankets amasuuka na buli kye weetaaga mu nju gwe ow'okumpi n'ewala nga weetaaza okugula ssekinoomu oba omusuubuzi tosagaasagana tukubireko ku noti 77 noti 88 39 68 oba noti 753 noti 23 65 Darome Guluweng Obino Tracker KBS TV kutusako Friends of MC Meya omuweereza waayo aweereza omuntu wa wansi okuyita ku mpewo zaayo ne ku TikTok ng'ayita mu kitongole ky'ekirwanirira eddembe ery'abasajja ekya Equity for Men kati abaami n'abakyala mwenna abalabi ba KBS TV bw'owate wavuluma na luli jangu ovulumane ne MC Meya ku luno nga 12 Ogw'omusanvu wali e Nansana Ganda ku meeting point tukeereko tulonda obupapula w'okuwangula ebirabo omuli fridge, flat screen, ne sente nkalo jangu onyumirwa endongo y'ebinyanyanyanya ne Suna Ben osekolo segenderwa abayimbi
Simbi, omuli acidic vocals, Lily Puzzle Lunabe, Bettina Namukasa, Let's Cartel, Victor Rosa, The Agent, Kabako, Baza, Hyson T, Tom D, Bobby Brown and Niro, Biswanka, Ashro Empere, Banemedewa, Ngokuingira mtwalo gumo, VIP mtwalo ebidi, emeze mitwalo 5, emeze VVIP akakane, kabino benebi wakitwa, Salonga and Sansu Center Kuhama, Balloon Power Center, Skype Sewers and Travel, Julu Quality Properties, Dr. KG Beddings, Tim Bakery, Beaver Organic, Sylvia Auto Parts, Natty Hands-On School of Skills, Bulwanda Rio Estate, Friends of MC Mayor, Twesangeyo! Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira, Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi, ositule n'abalala tusanyukire wamu, okoleze omumuligo nga 23 ogw'omunaana 2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women. Biwagiddwa Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tomwagu katonya gonti kichokweza ku mabere Asina nyo buji buli mama atachoka. Wabweru Obunga. Funa chia seed dozimanyi zireeta amabere buli aba black. Mboze ugundi katunkuma yaleta amabere gwe tudya yaleta amabere. Antimade sinalia. Kanya mukufumbira katunkuma. Brave. Mwe yakufumbira. Gwe ngoli mukuyonsa. Lwakuba jjo nawezeza omwezi kati mbadde nkola emirimu. Naye lulinga wiiki biki yabadde akola buli kimu. Watu wanakola mirimu gy'amaanyi gwe w'olukindo. Wate birina kuluma. Ogamba otya Blender Mouse. Ndi bulungi. Oli bulungi. Welcome to Shalom 256. It's happening bwe tugamba. Kaswe kigamba is happening omanya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe. Bwatanda subscribing alegwa subscribing. Tebira kusaba notification mbeera ku waggulu mpola bulungi nnyo ddala. Onyako leero ndine Blender Mouse naye nga sitambula nzekka. Ntambula ne bannange aba Solange Women Syrup abakyala abali eyo abalumizibwa nga muli mu nsonga amu zibasuula eddalu zibalawula zibalwaza mugule Solange yakumyewo ate omupya naye n'ekyenjawulo mbu omugula ono Solange Women Syrup akola ku nsonga obulumi bw'abakyala obukkakkanya n'obuwonya obula ate omugula alinamu ne paadi bataddemu zino paadi ez'abakyala okuba ejjinja obunyonyi bine ejjinja limu paadi zino ziweweera nabe nakaziwaako bazinnyonnyodde paadi eweweera eringa erimu ka mint ako eweera bulungi nnyo so genda mu supermarket n'eddwala kutulo nonna eri mu Uganda agaye mu mpe Solange Women Syrup amasomero mbakubiriza muteeke masomero Solange muteeke mu Sikibbe abaana basome kwasako entamu ebeera mpanvu vidiyo etuuse omwana agamba cramps zinnuma mugulire Solange ate wogula Solange ne paadi zibaamu oba owangudde mpola ndine Blender Mouse Nakawere. How are you Nakawere? Olota Nakawere wense no Blender Mouse. Ndi bulungi Shalom. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi mpozi obuwo. Mbale nkubuuza ku ky'okuyonsa. Olya katu ngai bulevu yakufumbira katunkuma. Tata Blessing yanfumbira. Omwana yanyi amanya Blessing. Omwana Blessing. Nga tannakulaba. Talabaawo. Alaba. Ola omuyise erinnya lye n'atunula eno. Awulira n'okuwulira. Omwana omwezi ogumu aba alaba n'okuwulira. Alaba. Kati omukyalako katyuni. Omukyalako katyuni. TV tebamukiriza kugiraba. Mbakyali muto tasa. Myezi ng'emeka ena.
anti kati yawezeza omwezi ogumu ne kati wali awutalaba alaba obadde omwana amuzaala talaba gwe olaba naye abatalaba kati gwe gendayo omukole we bati mu maaso olabe obadde abalaba bintu bigira bwe biti tata ndaa bulungi abika blessing kati lwaki abaakaaba wengendayo kumwonsa n'asirika kitegeeza alaba n'abaakumanyi kati njalabe jo kati omwana omuntu akommunicatinga ng'akaaba tayogera kanyanya be muluma akaabukaabi n'agambisa pampa akaaba bukaabi buli kimu kimukaabya ali awo mpola katalaba ali mu kwetegereza waggulu talaba yes abalaba light naye abatalaba kati alabira bbanga ki myezi njoza ngeza tukwena kana komulaba kakyunyi ku TV ng'aseka kati ansobola okuseka kati aseka yeka ndowooza wekaba kebasa olaba nga kaseka kokka kati okanaaza ekyogero ani akutemera ekyogero mami yamunaaza mami wo amunaaza ekyogero jjajja wajja obeera naye abeeraawo oba amunaazaako olumu n'agenda amunaaza buli lunaku tolaba senga wamusitudde bano muganda wa Brave oyo muwala wa mami Landlord muwala wa mami Landlord nga bakwagala wobeera batwagala nnyo bamanyiga n'omutwe bamanyi omunyiga omutwe babikola buli kimu juga nze sirina kyemanyi nze manyi konsa ate n'okukwata ebbeere bakabinjigiriza oba tomanyi kuyonsa mwana bulijjo mbadde sibimanyi nze naye babinjigiriza kati mbimanyi ebyokuyonsa kati manyi bamukwata nga bagenda omumuyonsa wali nga kakyali kato nali nyonsa nga bakankwatira wano webati nga bakakwata naye kati mwekwatira n'olusi nowe sitakwata ku bbeere naliyonka bambi kati wekakaaba owulira otya wekakaaba so wasiri agandi bibuzaabuza wakaaba nsanyuka nga mpulidde ku ddoboozi naye waliwo wakaaba nnyo nakulemesa okwebaka kati ng'ekiro waliwo obwoka we bukaluma n'omwonsa n'agaana kati wamu eddagala ly'obwoka kati n'owayonka aba yeenyola kati nempulira ennaku biba binnuma nga olubuto lumuluma naye waaba olubuto oluba terumuluma takaaba kasita aba kuse n'amala kunaaba aba takaaba maybe nga wemba sikyusiza pampa wakaaba wali ofunye ku ddagala ly'obwoka bandagirira mujaaja mbugwa muyonga n'omuwa omujaaja oba n'ennyanya embuleti ng'akabubi kaayo ennyanya nga zengedde nnyo kasita toteekamu busigo n'omutonyezaamu byonna twabikola naye era bagamba tebuwona mpozi nga wezeze ng'amaze amanyo ng'amaze omumera kutuula nze tuna eddagala ly'obwoka banne kankube nakala nga abali eyo kasenga wangaye nenkuba ku ddwani bali kuleetera we eddagala ly'obwoka buwona era katadamukaaba kati ng'ekiro olubuto lwamunyi naki ekireeta obwoka obwo nga nowayonka okalaba kali mu kwekyusa weebati omubiri gubeera gwajjasitinga jukira ddala liira mu lubuto kati obwoka bujja katalanako omanyire mabeere gaffe biki naye wali eddagala ly'obwoka lyetwakola ne ku Jaden naye yali akaaba okufa obufi netumu eddagala ly'obwoka ono erimuyamba mpolampola n'atereera gyeri eddagala ly'obwoka oba n'ofuna obwobutika obuganda n'omutonyezaako wano bangamba obumuwanga wakamuzaala naye nze saabikola byonna babitugamba ffe twabikola naye maama wa kati eddagala gwe walijjawa waliwo omusiraamu alimpa aliyo Tanzania yampa eddagala ly'obwoka mpolampola kati osula teweebase era kati jjo seebaseeko olubuto lwabadde lumuluma naye ennaku endala neebaka era azuukuka ng'amwonsa wemulaba ng'akaaba mba amaanyi enjala emuluma ate wakuta ng'olubuto terumuluma yeebaka bulungi nnyo mpolampola kati mubeerayo ne Brave waka nga bwakuyambako wagamba tukolenyo tukole kino eno era mbeerayo ne bba wange kati obadde omanyi mbeerayo nani mbeerayo ne bba wange ne Blessing ffekka kati ate ani akola emirimu bawo waba akola bba wange waba agenze kukola muganda we ajja ne lumu ne lumu era yayoza engoye z'omwana okitegeera yayoza engoye z'omwana oluusi n'atufumbira lwenga oli mu kuyonsa nze mba nyonsa naye kati nawezeza omwezi ngenda kutandika nkolakolako emirimu mpolampola kasita sistula bizitowa tolina situla bidomola tolina kukola ki kati ogenda owona olukindo
ngenda mpona natandise n'okunaaba omubiri gona. Lula dona abo. Luli mbadde naaba akabazimbi. Lwaki bali bagamba abasawo. Nedda. Ngatasobola kutama bwoti. Nedda nga terunawona terunakala tosobola kuyiwako amazzi. Okitegeera ku lukindo oba tosobola naaba wenna. Kati mbadde naabanga akabazimbi woti kastansi. Akabazimbi mukategeera. Naye kati naawonye natandise okunaaba nze nabanga bulijjo. Nakenwa gulu woti nkwawa muno notawaaza. Kyokutawaza ogera kyaki. Mpola nobeerawo. Naye kati ndi fine. Experience eri etya being a first time mom? Si byangu naye birungi. Kozi kati mba neebasa akana kange tata we wabagenze kukola ekiro mba amanyi tulimu babiri nze n'omwana wange. Naye tulinga ntya mu nyumba. Mba amanyi ndina omwana wange nadanga amwonsa. Nange bampita maama wekaka bangamba mama blessing jangu oyonse. Bane bakuyitawo baka jangu oyonse omwana ma blessing. Chikuwa sanyu nga bakuyita mama blessing mwe uli esanyu. Yo kulira esanyu nnyo okulaba ndina omwana wange blessing. Chikolera okufa obufi. Nnyo era omunsi kuliko esanyu nze sisanyukangako tewali kisinga sanyu ng'okubeera n'omwana. You sure? Yeah. Era nze ndi mumativu kati sejusa ndi fine. Obulamu ndi kati ndina omwana kati gwe ndabanga ekyobugagga kyange biki. Kati wali musanyufu nnyo kisinga mu bulamu. First week kyali kitya ovudde mu ddwaliro bakagala kuyonka. Akasana akaleete eno. Akasana tewamu. Manyi teetaga akasana. Bamukwana mu kasiikirize. Tomuteeka mu kasana. Oba leta musitula tewe musitula ajja konka ate tuli wano. Mu America bayonsa abaana. First week yali etya. Nga nakava mu ddwaliro. Kakati kisooka onnyonnyole kitwalo ototandika ky'okkuluma. Okay. Kati nali ndi awo bawange yali taliimu ng'agenze kukola ekiro. Nali jjukira mu ddwaliro bangamba weziwera nnaku z'omwezi nga 10 mu gw'omukaaga nga tonazaala kitegeeza olubuto luba lwayiseeko. Kati nze nali ndi awo nga 6 olubuto ne lunnuma ekiro olwanuma. Waliwo eka mu nnyumba? Nali nzekka. Nengumiikiriza kati ku makya nenkeera ewa mami mu nnyumba ennene wansi ewa mami waffe. Ne mugamba mami olubuto lunnuma. Kati bangamba nedda wenalaba sayini waliwo sayini gye bangamba wenagiraba kitegeeza mba ngenda kuzaala. Amazzi? Kati lwe nagalaba ne mugamba nga 7 ne tugenda mu ddwaliro. Olubuto luluma lwanuma nze ng'amanyi ngenda kuzaala ne lunnuma ne bangamba kola exercise jjukira twakerayo ku makya naye nga bawange twamukubira simu ku makya n'avaayo ku mulimu. N'atuwerekera ne tutwala ebintu nze ne mami ne bawange. Lwe natuuka mu ddwaliro ne bangamba kola sikaani esembayo ne ngamba nakakola sikaani nga 5 ate nziremu. Lwe nakola sikaani ne bangamba ojja kuzaala naye ng'omwana munene muko. Kumbe omwana alimu akaki akalida. Mu bulago kati wali tebangamba bamulaba naye oli yangamba owa sikaani yangamba naye omwana alimu akalida. Kati tebangamba mu bagenda kusala. Akalya twagambako ku mami kuba wali eddagala bakuwa lyonywa eddanda. Bangamba kusawo esembayo. Kati sikaani zonna ze nakolanga omusawo teyangamba. Ate wakolerangawo eyo? Kawaala. Balimba balina okigamba. Okitegeera naye singa bangamba. Singa bangamba wali nandinywedde eddagala ne kavaako. Naffe omwana waffe baakalaba. Naye ne tunywa eddagala maama we n'anywa eddagala ne kavaako. Singa kavaako bangamba kusawo esembayo. Kati nze nga simanyi oba akalira bangamba ojja kuzaala ng'amanyi era ojja kuzaala bulungi. Kumbe omwana waba n'akalira muno batosobola n'obukola otyo batosobola kusindika. Kati nze nengenda we bazaaliranga bulijjo ne bankolako nengezaako buli kimu nga we bazaala ne bigaana. Bwagenda mu ddwaliro wazaalirawo oba saazaalirawo twagenda nga 6 nazaala nga 7 era nga tugenda ku 8 nga bakuwa amajaani awo kana amajaani ge batera obbane n'amazzi ag'okyayi bagatambula nga twanywanga caayi n'amajaani mangi nga manyi ngenda kuzaala bulungi byonna nabikolanga ebyabazaala era. Sawa esembayo bakoze buli kimu buli bankubye emikono biki
Nensindika ne bigana ng'azaala era nze nagezaako ng'azaala. Mubankubye emikono. Hey. Bakuteekangayo emikono balabe nga bapima. Gundi mboba gundi. Sentimita egizeekya. Nga weegira weedde mabega kati ne bangamba musawo asembayo bugenda kukyalwa lwa mukaaga nangamba mu omwana mugenda kumuta omwana akooye ne mama wakooye tasobola kuzaala mugende mu musale nengamba kale nze singa bansala dda nabonaabona ng'azaala ate ero nalaba ebyokusala tebiina buzibu nze ebyokusala tebiina buzibu nze naye ebyokuzaala bibi biruma. Zola bakazi be nalabanga nga babasala wansi. Nanti omwana abeera munene ne bamusala wansi. Nekyalo mubiruma so akunyonyola ng'oli musajja so akunyonyola abakazi baba bitegeera biruma. Naye Mukama yanyamba bansala nembeera n'omwana wange. Kati otuuka nga baga tagenda kusindika tugenda mu musala. Wali weetegese okusala tewatyamu bannange. Nze nali ndina amaanyi nasindika naye nga bigaana. Kati omusajja yangamba omwana omutwe gugwo gwali gulabika ng'osindika nabuwala. Jjukira wali ffe twali bawaayo naye nga babeera nekaya nze nali ndina abasawo nga bameka nga banfaako biki. Naye byagaana. Nengamba omutwe gugwo nensindika buli kimu. Naye nga olaba buli mukajja buli bwe tuzalira bajjanga bangi nze saazalira mu kasenge nze kangola buli ajja asindika busindisi ne bigaana. Awo n'obulumi nga bukutta. Obulumi biruma era banange bba wange kali nkyawo oba nandi nkiiti nga simanyi nakumanya. Maama olwokuba amuzaalira mutena kuzzaako maama kati Brenda Mills kankubuulira ala mu Uganda oba mu nsi yonna newozaala abalongo omusajja akuzzaako naye naakuzzaako n'omugumba atazaalanga nako n'owulira ng'ofa. Zanange gomaye bulumi bwe nayitamu sinze mugumu nze nasooka nenguma era buli omu ngagamba wabula Brenda kituufu omugumu naye nalemererwa. Natuuka nenjagala nkube bba wange siraapu buli we mutunulako naye nga asigwe wabireeta singa wali tewangira singa siwulira bulumi. Bawo yaliwo from day one wanyonye ebyakulumira nga we twagenda mu ddwaliro nanti era twamukubira esimu n'ava ku mulimu najja paka kuzaala ng'ali mu ddwaliro jasi yaddanga waka ng'anona sente ng'akomawo. Bambi. Nowe byannuma yaliwo n'agamba bannange mukazi wange kituufu biruma era kyeyayogera yagamba Blessing tumuzeeko nga weze emyaka 5 okusinzira obulumi bwe yalaba ate nalumirwa nabwerere wali anti obulumi nabuwulira wali ku by'okuzaala naye lwe bantwala okunsala sina kye nawulira. Bakusanyalaza nanti owulira obulumi nga kalifomu ekuweddemu. Kati amukuba mumumpi nemugaa nkoye n'ovuma abasawo awo ng'akazi bakola nga bakazi bagwenda. Nze nagamba nkoye oba munsale nkoye. Kati abasawo ne bagamba mami muwalawo tayagala kuzaala olabika toyagala kugaziwa wansi wulira mbu nze nagaananga okusindika mbusagala kupasuka wansi. Ne bagamba nga we bangamba nagamba simanyi gwe oli mujja wange ompalana nga mukazi nagamba gwe Brenda tubadde tumanyi oli mugumu naye gwe toli mukazi n'okusindika neekukulema. ng'omusawo yayogera nagamba oba kano nkayisa emegaali nensirika. That was bad. Bambi. Naye Mukama yanyamba ffena tuli bala mukozi waliwo eyazaala bulungi omwana n'afa bambi. Waliwo eyazaala bulungi omwana n'afa mbu yali akooye. Tayera naye ofuna sayini nga obuto lutuusa okuzaala genda ozaale. Mawo ga muddwaliro ffena ffe omusawo yatuleekaanirawo. Ayi kati nze lwannumanga naye nze olubuto lwange waliwo ekyaliwo. Eki abantu bakambwe nze olubuto lwange kale okusinziira kozi lwe namala okuzaala nasesema ebintu bifaanana wano woti green ebintu bya green. Baali bakuloga nze simanyi naye bangamba waliwo eyali ekyaliwo ndowooza nga tebaagala ozaale. ndowooza waliwo bye bandisa ate ndina gye nagendeyo
kugina emikwano gyefuula era abanange emikwano mubi era nze bwe ndifuna olubuto siddamu kukyalira abantu. Bane bakuliisa egyeta mikwano gyo nga baagala toluveemu. Nte simanyi ndowooza oba nfe biki oba naye era ne bangamba gw'oliko Katonda. N'abakazi abakulu babingambanga n'abaasa ne bangamba gw'oliko Katonda singa waliwo bye baakuliisa okitegeera. Oli serious? Katonda akwagala singa obadde toliko Katonda singa wafa. Kozi abasawo balaba bye nasesema nga amaze okuzaala nga bakansala nga bya green. Oba ali olidde greens nga tannazaala. Bya green nga ddagala ng'obiraba naye kirungi Katonda njagala nazaala bulungi akaana kange. Olwasaba kubeera n'emikwano si buli omu baakwagala okitegeera. Bajjukiza Muna Herbal Mouthwash gwali eyo ng'otandizibwa endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma, amannyo gasanyala, galimu ebituli. Bw'ossa ebyekyo ebinyooga, amannyo gasanyalala, olira ludda lumu owunya akamwa. Ate waliyo mu abaaguba amannyo because of smoking oba olw'amazzi ge tunywa mu ali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ago amazzi ag'olunnyo gagubya amannyo. Genda mu dduuka oba mu Uganda, ate gwe atali mu Uganda, entwanya Uganda ebitukwageye mumpe Muna Herbal Mouthwash akufera. Bakuwe Muna yekka yakola ku ndwadde z'amannyo. Abakolimu abali enkwacyo Muna atereeza amannyo agaguba emuteeke mu siiki babazadde vidiyo etuuse twala Muna Herbal Mouthwash abenga akola ku ndwadde z'amannyo. Nkyalina Brenda Miles nakabere waffe wano mpola atubuli olugendo lw'okuzaala engeri gye lumuyisizaamu luli lutya ali atya. Mukyala akyanyirira akyali mugumu katumaze okuzaala katudde ewaka. Ng'ekyogero bakitemye dda. Ekyogero baakakijja mu kyalo. Fedde twakigula eno baakijja mu kyalo. Kozi naye ebintu oba tozaalangako kati okunaaza omwana mbadde sibimanyi. Kati omwana nga tomanyi kunaaza mwana? Namusitulako lumu n'ekaseereera nga teyagwa naye namukwata mangu nemunyweza ng'omuntu omukulu. Nengamba sita mwana wange ndeka. Bambi. Kati ani akuyigiriza okunaaza omwana? Eyanjigiriza era mami eyanjigiriza. Nagaba munaaza we bati. Naye era sinatandika omunaaza ndowooza njatandika omunaaza nga nze nganze okumunaaza. Kozi buli kimu bamami be bakikolako. Bamukunaaliza kati. Kumwenaaliza. Bera munaaza njatandika omunaaza ng'atuula. Kozi nze sisobola bwana buto. Kati luli yalanseredde mu ngalo nga neetumiikiriza omunaaza. Kati olina okuyiga engeri gye bamunaazaamu. Anti kakyali kato ajja kuseerera mu ngalo gwe n'okwambaza pampa n'akabiiga. Naye sibimanyi engeri gye bambaza mu pampa. Kati ozikyusa. Nzikyusa Dajjo takuyambako mwami Bravo kyusa. Bawange tabimanyi. Ye ogugwo gwakumusitula n'azanya naye nga bamanyi kaba kakyali kato. Mpola. Kisana kyendaza osanze mu bwannakawere. Anti nze sinyumiddwa bwannakawere. Lwaki? Kozi ndi wa kiso. Era bo olaba nkoze tondandabika bubi. Era bo bunyumirwa ate baba. Oba tobunyumirwa jjukira bakuga oba tolya bulungi ng'abalala. Baga tolya kino. Naye kati oli waba yakazaala olya kyoyagala. Kati gwe kyomisinga kulya byenda nabo ebyo byomisinga. Tolya bisiike tokola ki. Kale nze saabunyumiddwa. Kati onooza omuzaako ng'awezezza omwaka. Taata we yagamba tumuzaako ng'awezezza at least 3. Ayinza obba ali ayogera mu bwogezi. Ate anaagira atya olumuweza emyezi 3 okutandika okumenya ekizadde. Okumenya ekizadde. Ngenda ku family. Kozi mbasaagala akole withdraw. Lwaki? Wakola withdraw ate awo sex eba teonyuma. Sokoleke. Brenda Miles. Twagala withdraw method. Twagala withdraw eba tenyuma ate bawange ate tukole withdraw just okwewala bingi. Nina ogenda ku family planning. Katwagala nnyo nga agiridde muli munda kikunyumira. Obadde ki? Waliwo omwana omuto toogere mpola. Omwana tawulira. Oyo Amina mwana muto. Oyo mwana muto. Anti onookisonyiwa. Kata mu misinga omwana muto tobera nnyo. Misinga bba wange era mbeera ne mugamba daddy
nkwataako. Era tukoma kwenywegera munange. Mwenywegera mwakuba bukisi omwami ng'avuddeyo ku mulimu. Yakumanya tuli mu bulamu bwa Brenda Mouse olunaku bukeya lukya mwami akomyewo ng'omwaka kiisi. Muwaka kiisi waba agenda kukola ne muwaka peeki. Nga gandi waka. Era munange ate omuwaka kiisi owulira ate wansi oba oyimye bulala. Oyima ng'olina kawe. Naye nga tolina ky'okola. Oli serious? Anti kati ojjukiramu anti okuyima obiro kiba kirowoozo ebirowoozo bye weetaddemu. Naye ogenda kujjukira oli wa Lukindo n'ogamba mukwano weewumuzeeko. Kati omwami omukola otya? Omwami wange naye akitegeera ategeera embeera. Kati bw'aba ayagala. Ate ngamba waliwo mba njagala kwebaka mu kifuba kye si alina ekifuba n'angamba nedda bebi nedda ate nga amanyiwe namwebaka mu kifuba ajja ayimuka. N'angamba nedda tonsembera. Okwewala bingi olowooza musembera. Kozi naye aba ayagala naye munange. Sinawona. Otanya kibamu emyezi ng'ena. Nali muwadde emyezi 6 naye kati kamuweemu 3 kozi nange ndi bulala. Naawe oli buki? Ndi bulala. Naawe owulira oyoya? Brenda Mouse. Kakati gwe nakayira omuntu ayonsa oba otya ng'oyoya okwegatta? Obadde ekikyoga nze siri muntu. Nze nange ndi muntu munange nesinga bba wange era mugamba ddade emyezi buli lunaku tusula tubala. Tusula tubala. Nalabye gundi Bad Black naye yazadde. Yazadde ba. Yavuddeyo n'andika ku mutugo gwa Facebook. Yakazaala ennaku nnya naye mbw awulira omulimu ogumutta. Nenga kya bulijjo kambuuze ku nnaka ya Brenda Mouse oba akazaala kya bulijjo okulya ng'oyagala. Nze tekyambaako ate nze anti kati nze nabadde nkyalina obusungu wali nga sinawukala Lukindo. Ng'olina obusungu obwaki? Anti byannuma ate n'oba tonakala Lukindo biba biruma luba luluma akalifomu ng'ekuweddemu okitegeera. Naye kati ndi fine njoya bba wange buli kimu kiri fine. Era n'emyezi 3 wenda ziri wala. Ati stebiti. Anti tuba tukonkonyaako. Nedda ajja kuyingira. Lujja kwabika Brenda Mouse atuddeyo mu ddwaliro. Ate bikuluma okufa obufi. Awo nja kukolanga blowjob yokka. Sharon. Omwami tomuwa blowjob. Ojja bifu n'ogenda ofuna infection siga omwana nga ziva mu bbeere. Ate kati blowjob omwana yonka kamu oba yonka bbeere. Nanti bijja kgenda mu kamwa kugende. Era akola tasobola kumalira mu kamwa. Aba agira. Kati gw'oba ofunira muwa mu blowjob. Anti okutaasa bba wange omugongo butamuluma. Bba wange ngamba bibi omugongo gunuma. Toza mukkiriza agenda afunayo mukyala awo. Anti omwana waffe. Abajja musobya akwate ng'ovudde ku ky'omwana nze sikiriza bba wange kunnyendako. Wagenda n'afunawo omonye okusinga ate n'agenderayo ndeka nze. Kati gy'abaakolera omanyamu kati tali bba wange si mwenzi bambi kyemumanyiiko bba wange yeewa kitiibwa si mwenzi. Yafuna gwe yamala. Yafuna nze kati buli mukazi kyalina nze nkiina okitegeera. Kati ate andeke wagenda yende. Naye gwe Brenda Mouse. Nze bba wange si mwenzi era nze bba wange wanjawulo ku basajja abalala ebyo bye mugamba biki nze bba wange si mwenzi mumanyi. Brenda Mouse. Yes, bange si mwenzi. Mikono gye Dubai jakubira ku simu nga gikuyozaayoza mbwe bale kuzaala wafuna ku bantu akuyozaayoza. Banange bosi wange Aisha ndinayo bagaga bange. Naye bosi wange Aisha y'omu era si bagaga bangi. N'emikwano gyange n'abasinga besimanyi ku social media. Bansindikiranga message abamu bankubiranga ne kati bakyangamba kulika. Kulika baby. Kulika baby ya. Ayo nalyo ono yali abwe yali omusajja omugaggayo ow'ebweru. Ow'ebweru? Oyo namugamba naye n'atuwaayo kyatuwaayo. Kati wala mutambulira ddala buli ku muzuuli. Buli ku muzuuli butya? Ndina omwana wange Katonda gy'atubeezaawo. Olowooza kyotegeeza olowooza abantu batuwa ssente tewali.
Ekisooka ffe tetukiriza bantu ewaka. Bawange yagaana. Era neyajja ewaka ke kali kawale kapanado k'abasajja. Oli neeko gwe bajjamu eriiso. Ngani? Eyayita mupanado w'abasajja temumumanyi. Bamugyamu eriiso? Ono atalina liiso. Oyo ye yajja ewaka ate naye n'okujja yakoma ku madaala teyayingira mu nnyumba. Lwaki mwewala balogo? Badde omuntu ajja yeereetese obugoye obubiri mbutuleese ebirabo. Ne tata Blessing asobola bugula okitegeera. Temwagala bugoye bubiri. Temwagala bugoye bubiri. Zadaganya kwenda kasoda kokka. Nanye mumpe ku mwana. Nedda. Abantu beereetese akagoye akamu obugoye obubiri mbutwaga nedda mukwano ffe waffe tetubikirizaayo. Ayagala kuwa mwana aziteeke ku simu. Ffe tetukiriza abagenyi mpozi ng'oli muganda wa bba wange naye mba abalala tebakkiriza baba bazze kutugeya bajje batugeye nedda mukwano mubeereyo. Ogobya abagenyi Brenda. Abagenyi ffe tetubagera. Bajukiza abakatogo collections basangibwawo Kampala kwamu wa ku Chain of Liberty edduuka CL 37-38 abatunda engoye ebyo mu nnyumba emifaliso bed covers duvet ne suitcases zigenda ku buko n'ebweru w'eggwanga nga otambula okuva mu Uganda nga gabanga John Kulisi ofuna suitcase emala n'otambula bungi ku airport nga tebakusumbuye genda kwamu ku CL 37-38 abeggulu ku Jomo Kenyatta Road kwa kusimu 0770883968 0770883968 beba katogo collections babenga ate bakolako bulungi nnyo ddala. Nkyane Brenda Mouse okushira mu 256 omwana tagwa. Ndaba yekyusa. Bamukula tere wano. Mundeetere wano. Je bilete omwana affe so kwate balete omwana waffe. Ola Shalom tetukiriza olaba omuntu ajja Brenda njaga kyokka siba nedda mpazi nga bemmanyi. Naye omuntu tomumanyi wa social media akukubira simu kulika Blessing njagala kuleetera Blessing engoye tomumanyi tomulabangako kitegeera. Nze bangi bayagala naye nze sibamanyi. Kati banga yagamba tokiriza muntu goti tamanyi okitegeera. Ngejje byonyo basitula abaana. Nsokemu. Ebugu. Yagamba tokiriza abantu b'otamanyi era ffe tetukiriza munanga yagala olaba Blessing ate ne taata we yangana omupostinga kati yangana omupostinga wali ogambye togenda mupostinga. Nze nagamba kamupostinge era nagaa tojja kungana omupostinga ate sikampostinge ko ng'akyali muto nga ndakamuzaala olwedde na postinga lubuto ate ono omwana wange omanyi nga gye yandumamu kaana kange nyina okapostinga lwakuba kati nina omupostinga ng'atandise okutuula oba nowe kati era kati wetuva wano ngenda kwekwatayo video nga ndi naye muteekeyo naye taata we tabyagala. Oluusi waliwo video gye akafaananyi ke n'ataddeyo yakagyeyo aba tabyagala. For mwana affe twamupostinga awezezza omwaka lwe twamulaga era yangambye naye mupostinga wo Shalom yangamba genda wa Shalom naye omwana tomuteeka mu kamera Shalom ye nga tapostinga wuwe naye mugamba amupostinga. Alibanga nampostinga kasita aweza omwaka tetwapostinga na lubuto tetwalaga naye muba batuufu naye nze munange kati omwana mala tuna mpostinga oyinza ofuna buddiiri waawo onaga ntunda by'abaana omwana abeere brand ambassador so ate nekira nze nyina omupostinga kozi napostinga olubuto okitegeera omwana bamumanya ng'akyali mu lubuto naye woolaba ba social media ajja omwana mu kamera omwana wange munange. Jevujjako nakolako ku live emu ne Kabaata. Ngo waliyo n'omulanga gw'okuba. Ya. Tuyiseemu olwatuuka. Nali njagala buyambi. Jjukira bba wange bamuwumuzaamu ku mulimo gye yali akolera. Kati nali ndi awo nga batubanja renti. Renti kayumba ke tusulamu ka mitwalo 2 buli mwezi. Nengamba bawange mbeereddewo ate kati yafunyemu obuzibu ku mulimo boosi we yamuwumuza olw'okuba yamala ennaku 3 nga takola okitegeera. Nengamba kole ntya bannange naye nze obuyambi saabunonya mbu bwa Blessing biki nze nanyonya bwaffe we tusula okitegeera kozi ffe tetwamanyira kutubanja. Nengamba kangendeko ku live ya Kabaata era nanoonya namba ya Kabaata Robby eyaginsindikira. Robby Cats.
Lobinant oli mukwano gwa muganda mukwano gwange era alinga muganda wange kozi naye munyankole mu kigo. Yambuza namuganda kunyoga Brenda Moses simu teziyitamu. Oyo kyali wange nnyo. Yakuwa enamba y'akabaata. Yampe namba y'akabaata. Ate nze n'okubikola ninga ebyo by'okugenda ku live. Bawange yali takimanyi kozi yali taliyo ng'agenze ewa mikwano gye mu pate. Nze nengula data nenteekako omutwalo gwa data nasooka nenkubira kabaata. Nemugamba mbadde nsaba ku buyambi nangamba buyambi ki nenjogera amazima munange nze na Brenda I don't pretend I faking a life. Nengamba mwami wange bamuwumuzaamu ku mulimo yamala ennaku 3 nga takola nga ndi mulwadde kati lwe yadda ku mulimo boosi we n'amuwumuzaamu kati bawange takola ali mu kunoonya ki ali mu kunoonya omulimu ate rent ennyumba batubanja. Nengamba mbadde nsaba invite onkyaze ku live yo nze ng'amanyi byangu banange era ku nsi kuno tewala akuwa sente zaafa. Kabaata n'agamba lwaki onoonyeza kati ng'ofunye ebizibu biki ne mugamba era wenkwetaagisibwa ate kati obadde oyagala njijje nga sirina kyenkwetaagisibwa n'agamba kale jangu sawa 4 ku live nemala nengendayo sawa 6 eyakabaata bambi era amwebaza okunzikiriza. Kabaata naye ng'omanyi wa comedy ku Veda wansasage n'adyoka ayogera bisitole ebyedda kati ebimu nga sibiddamu yenagamba oba tobizeemu sijja kukkiriza kusoma enamba kozo ze wano oyagala buyambi naye sokoddemu byenkola ki byenkubuuziza. N'ayogera lwe namala nenjogera ensonga yange era nava ku live nga nfunyewo $42. Bambi gye emyezi 2 egyo gyasasula gye nasasula era gye bali batubanja emabega ng'oyisasula mpola kayali negigenda okuddako mugaali kisasula mutya simanya nti naye bawange ali kati leero bamukubidde agenze naye era tanafuna mulimu guli awo permanent okitegeera. Ate nange we naaba mukwezeza emyezi 3 ngenda tandika kunoonya omulimu nkole naye n'alabye abatoogerera afuna omusajja omugaga. You guys kambabulire kino bawange mwagala ate sobola mukyawa sente we zinamubula nja kugenda ku simu yange ku live nsabirize okitegeera kozi naye abadde ambeerera wala bagambye osabirize omwana akulemeredde ate we nabbaawo mwavu babamanyi gye tuvudde ne baawange mwe mutulabidde ku social media ate ne Katonda yagamba asaba aweebwa okitegeera tewala atasabiriza wala ne gavumenti erina sente eva eno negenda America ne basabiriza katolonze Brenda nzaani okitegeera abantu nalaba kweyo live y'akabaata bajajinze Brenda tandise osabiriza omwana mulemeredde omwana wange blessing era wensabiriza aweebwa mukisa era lwe nasaba bampa nebaza kankayiseeko nebaza ne senga acid bambi nga sinagende wakabaata lumu nagende wa acid just kunyumyamu ku live ya senga acid omumanyi navaawo nga nfunye $8 just za Minute Maid sikusaba senga acid namugamba Minute Maid ewedde mukozi nali ku live ng'ekicupa kiina kya Minute Maid ng'eweddemu lwe nagenda ku live ya senga acid abagagabe nyakuwe $8 ate nga si bya kusonda banga Brenda katukuwe wazadde katukukulise bambi kyonga kirungi nyakuwera nga kikutte $8 kyankwa bakimpa naye era nazo zagenda mu bizibu ebirala kitegeera zagenda mu bizibu ebirala bamanyi zagula bintu bya mwana nasasula baali batubanja olwedde omwana yali alina obugoye bwe kale talina ngoye kati alina zino ez'obwana omuto ez'omudwaliro ezisookerwako okitegeera nasasulako abaali batubanja mpola owebityo webyali munnange kale mwami yazzeemu kukola kati tanaddamu officially kugamba buli lunaku akole buli lunaku kati leero kati kuva lwe nagenda ku live y'akabaata leero lwagenza okukola tugenda weza mwezi bawange takola badde takola bambi baali bamuwummuza bamuwummuza kati ali mu kunoonya walala wagenda okukolera kozi bawunsa yabivaamu kati akola ki bamukubira bukubiza esimu n'agenda ejja bawunsa yabivaamu dda ate nze nowaba abikola zino nga zatubeezaawo kitegeera
No kati nga waliwo babawunsa tobalaba ku social media. Nze nagaba wange kasita abasimubbi nga tabbye. I don't care oba akola mulimo ki oba mulimo ki kasita fe atubeezaawo naye kinyiiza kalimu keyala aliko bamuwumuzaamu no babawunsa waba abufunye abukola because aba akolera famire ye okitegeera aba agezaako kutubeezaawo ffe nga ffe. Ali eyo nkujjukiza Beef Organic Natural Health Products basangibwa mu Mengo Opposite Masengere. Genda wa Dr. Disenjobe akujjanja bagamba emmere eddagala 0752602427. Omukyala ali eyo nga gwagala family planning eri nakyo Dr. Disenjobe agirina olina sinuses allergy abakyala abagala obbakolako gende Mengo Opposite Masengere wa Beef Organic Natural Health Products mpola. Gwana kyotunda obanga oyagala kugula kintu kyonna genda ku www.openmarketuganda.com batunda n'okugula byonna gwe kyoyagala oteekayo kyotunda nakikutundira ate naagala ogula kyogula ng'oli ku openmarketuganda.com mpola. Genda weewandiise obe ng'otunda ate nga okola ssente. Mbajjukiza nga 27 guno omwezi tugenda bbaawo kujja ku Halali branch ku 4 points. Abakyala mujje abaami leeta mama osenga yakusomesa Quran jangu oyige osanyuke mu ngeri y'Ekiyisiraamu eri halal wanyo gaba award ez'Abasiraamu ate nga 23 August tugabba ku Jab Nation kutumanyi center awo okuyingira emitwalo 5 mpola. Emmeeza abantu 8 million 2 kwera Shamim Manja akalango kali wansi awo ogenda osponsoring Jab Nation. Ndi wano nkyali ne Brenda Mouse mpola. Bwe yagenda ebweru wagendako ebweru. Bwagenda ebweru kampani yakutwala? Si kampani nze bosi yanteeka mu sente. Si kampani sigenderangako mu kampani. Abagendera mu kampani si bakadaama nze nkuze nga manyi abagendera mu kampani be bakadaama. Yeah. Bwe yalina kampani mpita abeera kadaama? Yes, yeah. Badde simanyi. Naye kati omuntu wabulijjo asobola kuteekamu sente n'ogenda nga ku visit visa n'okikubireeyo. N'olemerayo eyo mpola. Teeza bwe tusobola kukwata sente zo milioni 3 kugenda wa Don Kulisa akutwala ebweru. Ate nawulidde babikansolinze ebintu bye. Buyabadde mufere. Mbadde mumanyi nga amulaba abeera ne bakikeni abeera mu babbaala ng'agaba sente. Yali akwadde ku sente Don Kulisa. Nalaba baziwamba abeebakako abakazi. Nze mabega n'obba wange nga kyakola mbadde sisabiriza mbadde seetaaga nnyo obuyambi bw'abantu okitegeera. Naye kati wali Don Kulisi wali nga tebinamwefuulira bino ebyempulira mu bya bufere. Emweno mbeera gye mbadde mu bange nga takola era singa nafuna chance ne musinkana nandi musabyeyo ku sente. Nga Don Kulisi mpa ku sente ya. Ndyeko. Kati asobola okukuwa ate kati ali bweru. Ate nga yagenze ebweru nawulidde biki mbu yafeza abantu bamunoonya. Naye era sente z'omusiro omugezi yalya nze abo be bafeera sibasaasira. Eno Uganda eno nsi weetuuse bwongo olina okulya ku bwongo bwo. Tonya kwalya kuba ne bafeze sente. Tobasaasira. Omusiro omugezi yalya. Bagenda ne balaba Don Kulisa agaba sente mbu dooni ate nammwe mutijjisa dooni. Kati bakadamu bakadama ne bamwesiga. Nawe agamba emala okuzaala ogenda bweru. Naye nze. Lwaki kampani esi ekututte? Nze wemala kuzaala bawange yangambye wemala kuzaala sooke tukuzeeyo omwana okitegeera. Ate n'ekirala mpozi ngenda kufuna endangamuntu nfune passport endala. Yali yabula? Bagibba nga nywedde enjaga. Saya kwogera naye bagibba era. Passport bagibba ngo bagibba olowooza nkyalina passport? Sirina. Nanti watofuna mpya okola replacement. Naye wemba nfunye chance munange mba nsobola kufuna endala. N'okola replacement. Eza oliwedde okuddayo ebweru okole senga bino babiwedde ng'omwana awezezza emyaka nga 3. Omwana waba awezza emyaka nga 3. Mba nsobola wemba nfunye support. Ko nze sirina sente zeeteekamu. Senga ofuna sponsor. Mba nsobola genda. Ogaana okola. Mba nsobola genda n'enkola yange. Omwoyo gukuluma ogw'obuzadde. Omwana wange omwoyo gw'ekizadde gunnuma.
anti ogenda era ng'omaze omulabirira ng'okuze so si bano abamusuulawo ng'alina emyezi 2 omwaka gumu okitegeera omwana aba tanafiiringa laavu ya mama we. Yeah. N'ekirala Uganda wali ssente ng'ofunye omulimu jesi Uganda wabulamu kimu connection. Uganda waba ne connection wali bulungi. Blend oli mukiga. Olina connections. Zaawa. Tolina connections Blend. Sina munange. Pozi gwa abanoonyezaayo sina connection. Njagala nange funa connection ezabo ba full figure aba government ndaba abaana ba TikTok baba nezi connection ne baba wayo ku busente. Nani kutwagala kukula tu. Nange ntwala ngende mpagire mu 7 bampe cent. Kwa ate kwagira mu 7 muri sente. Ona kwagira kyagulanya ntu akuweereza sente. Oyo baba wa mikisa naye connection yambula kati ka Sky nga kavaayo. Ate chima Sky yali atakola ne Bobby Wine nga muntu. Chima Sky yasokole wa Bobby Wine. Naye kati adia utategerekeka tekanyirira. Sky yali ebu. Era ze Sky rumuna mugamba Sky ba connection ze meeting ko Bobby Wine because Bobby Wine aine mikisa Bobby Wine yene wabatakuwadde. Abamu wagira bakuwa. Osobola okgenda basobola okukuta ku kitebe. Nze ne bampita ngenderawo. Sooka ne ngamba banange. Ndina bba wange n'omwana omu. Bange musooke mumuwe sente mumuwe capital ba mumuwe omulimu. Nze nkulembeza bba wange. Kati bbawo yakulembeza. Nnyo. Bawanga njagala nnyo atanjagaliza bisima. Olangamba omala woona otandika okole funoonya omulimu okole. Kati mulimu kigwosobola okukola Brenda Mouse ngoba nze. Kasita buba si bwa house girl obwa house maid bwe Uganda sibusobola. Tosobola kukomba box. Bamukomba box. Nzonteke ku mateeka nze ndi mwavu naye sebo neeraga. Ate n'ogwo mulimo bakutunda bizigo bamasimu bikinga ebyo kola ng'odda waka. Wendaba ng'onteekako akamanyiro nvaawo. Kati gwagala kukola mu kigwagala guno osobola okugukola. Omulimo gwonna kasita guba si gwa housemaid. Ndina abaagala okumpa emirimu, ndina mikwano gyange batunda ebizigo basobola kumpa emirimu. Naye lwakuba ssente ze muba mukaanyiza kiba tekiggwa. Ate nze manyi wenkulangira nsobola kugamba ba social media no business yange oba nkolera ono abasinga bagula nga bagula olwange. Kati ate nze gwe oba ogenda kunseera kiba tekiggwa. Lwaki omuga mpa ssente bweziti. Waliwo oba ogira naye ng'olaba ssente ntono. Ntono. Musajja anywa sigala nga tulina omwana waffe omuto. Bigambo ki by'osembyayo eri abaagala Brenda Mouse abantu bo? Okay, abantu abanjagala mwebale kunjagala, mwebale kusubscribing iwa Shalom 256. Kusubscribing. Nange mbagala nnyo. Mpola. Twene Brenda Mouse mpola wano nga tumiza ku bulambo obwa Nakawere n'ebizibu byasanzeemu mpola. Tugala sukkaano musube bulungi musibe bulungi.